Okay, tuli wano n'ababaka aba National Unity Platform ababadde mu fielding bagezaako okubeera nga banoonya akalulu akoyo abadde akwatidde ekibiina ekya National Unity Platform bendera mu kalulu k'omubaka omukyala akiikirira ekitundu ekya Kalangala, era nga essaawa eno buli omu agenda kubeera nga atuyisaamu ku butya olunaku bwe lutambudde, butya bwalabye ensonga z'okulonda. Bo bagamba ba National Unity Platform nti okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya. Honorable, twesimye okubeerako nawe ku Spark TV. Ebintu bitambudde bitya mu field gy'obadde? Bannayuganda balyetaaze okumanya buli kimu kyonna ekitambudde, okuba nti ne mu kaseera wano oli wano nkulengera oli muyongobevu, olinga ng'omwennyamivu. Bibadde bitya side eyo? Naye okusooka tubuuzeeko tube nga tusimbula emboozi. Abalabi ba Spark TV tubalamusiza nnyo mwebale kwekumira ku mpewo zino eza Spark. Erinnya nze Betty Ethonalwima, omukiise omukyala owa Wakiso District ate nga yali mukwano nnyo ogwa Helen Nakimuli. Abalaba screen za Parliament mula twatula ffenna twazanyanga ffenna volleyball n'ebirala bingi, naye ate olw'okubanga Nampala muganda we ate ng'essaawa eno ndi ku lukiiko lwa Parliament olulabirira omwana wa Helen n'abalala bonna. So somehow kano kati nze mbadde ate ndi mu kalulu buziba ng'omu kwabo gwe kakwatako ennyo, ate nga tusharinga ensonga byennyanja. Ennyanja njogera ku nnyanja lake, nti nina ebizinga ewakiso ebya Bussi Islands, kati tulina border ne Kalangala. Kati so twayogeranga era tuba twogera ensonga nnyingi ezikwata ku buzibu bwa emyalo n'ebirala. Naye ate mu mulimu guno mbadde supervisor owa Bujumba sub-county oba eggombolola ya Bujumba ng'erina olukalu erina n'ebizinga. Abakirabye era twatandiseemu leetimu okusinga ddala mu bizinga ebya Bunyama, twatobyemu nga tetwebuuza lwaki kiti zaabaddewo naye nga abasupervisors tebaagala kutandika. Obuuza presiding officers lwaki temwagala kutandika process y'okulonda. Twamaliriza nga tutandise leetimu naye ng'ate eno ku lukalu twatandise era abadde bandaba namaliriza nga neetooloola nnyo mu parish y'e Bujumba kubanga mwe mubadde na kabi akanene ennyo ababadde Buswa Primary School. Mulabye abantu abamu nga twabonyeebonye ku Buswa Primary School wayireetse ne Electoral Commission nga twafunye abantu abakutta emiggo nga bo ne taking over security ne baba nga be bafuuse aba security nga bakuba buli muntu yenna ayingirawo. Naye ate mu byonna bwe twayise aba police security okujja otuyamba, bo be bazze n'abo abagala okujja emikka mu mmotoka zaffe fadde babuuza lwaki bano beefuze polling station. Naye nga kyavudde ku ki? Abaana baffe be baagobyewo baalabye ng'omuntu omu ajja ng'akuumibwa wa mmundu n'agenda n'ayiwamu obululu buyitirivu nnyo mu bokisi egendamu obululu. Kaakati ekirala ne tuba nga tugamba kino kibeerawo kitya? Awo nno ne Secretary General waffe ow'ekibiina ekya NUP mwalabye ng'era naye agobebwa ku station eyo ya Buswa Primary School nga bali abakutte emiggo bamugobawo, abapoliisi nga batunula butunuzi. Bwe twamaze awo abakutte emiggo ne bagenda ne bakuba Honorable Kirana Sulaiman ku Buswa Primary School, era we twamaliriza nga tuteeseza tewali kubala bululu obwo buteereddwamu. Naye kitujja enviiri ku mutwe kwe kubanga ate we tuuse ku last minute presiding officer n'agamba nedda instructions zakyuse bye twateeseza ne Electoral Commission ng'eri wano ebyo birala nnyo bw'obululu tububalanga we buli, era tumaliriza nga ku Buswa Primary School ekintu kye twaganye kye bakoze ne babala buli bumu ne bumu. So twenyamidde nti ebyo bikoleddwa n'ebifo ebirala nga Bwendero parish n'ewala. So kitwenyamiza nti electoral process ya Uganda wano weetuuse ng'omuntu ajja kyere n'ateekamu obululu n'amaliriza ng'atambudde, era n'eno Electoral Commission ya Uganda n'emuwagira n'egaana okunyweza process nga bw'erina okuba. Naye tugamba tekinnaggwa era nga mu budde bakama baffe mu Electoral Commission ya NUP tugenda kwongerayo ensonga zino. Katonda nga bw'ali omulamu tujja kufuna obwenkanya mu Uganda. Okay, ye mubaka Ethonalwima akiikirira district eya Wakiso. Honorable, kitambudde kitya ggwe gy'obadde mu field eyo? Osobola okutuwa account biki byolabye, process etambudde etya okuva ku makya paka akawungeezi ak'olunaku olwaleero? Abannayuganda tubalamusizza. Embeera ey'olunaku olwaleero e Kalangala tebadde ya mirembe. Okuva ku makya tubadde mu dduka naye okuva ku makya akakiiko kaffe ak'ebyokulonda kabadde kawandiika buli nsonga mu butongole ng'era kawuliziganya n'abo abakulira ebyokulonda. Kyannaku nnyo ti ensonga nga bwe twazikanyizaako jjo okugoberera amateeka, okulaba nga bajja emmotoka ezitalina number plate mu field,
okukozesa akuuma biometric machine byonna bye twakkaanyizaako tewaliwo kiteekebwa mu nkola. Nze mbadde Buyeke naye amazima ddala akalulu okuva ku makya bagaba ssente kyere nga n'akakiiko k'ebyokulonda bw'okuba essimu ne bajja tebalina kye bakolawo. Ekisinza otumalamu amaanyi ne bannakalangala kwe kubeera nga bino byonna obwedda bikolebwa ng'abakulira ebyokulonda oba abakubiriza ebyokulonda ku polling station ne bakama baabwe balaba. Okuba enduulu naye nga n'eddagala erina okunogerwa eyali likuwadde tateekesaawo bwenkanya. Tukubibwa baejenti baffe okuva ku makya babajjawo ne babeera nga kwegamba tebakkiriza muntu mulala ate kuteekawo mulala you deploy bo ne bajjawo. Naye ate nga bagamba nti eri ebbaluwa gye basigazza oyo omuntu bwe banaamuzza anaasayininga. Ne tufuna okusoomoozebwa okuva ku makya naye nga akakiiko k'ebyokulonda kalaba. Okumenya amateeka lubadde nga lutalu tekabadde kalulu. Nti obululu batuuse ekiseera ne babeera nga bakaggwa ensonyi tebakyalina na kutya ng'obululu babuteekamu. Nti n'akubiriza ebyokulonda bamuggyawo ku station ne bamusindika ne bamuteeka emabbali bo ne bajja ne babuyiwamu nga bwekutte na bitole. Ne tugezaako okusaba nti obululu buno bwali badde buyisibwa mu mashini ekitasoboddwa kubeerawo. Kyannaku nnyo nti institution ya gavumenti eyali badde eyambako eddoboozi ly'abannakalangala okuvaayo tetuyambye. Ndowooza akalulu kaveewo abantu baleme kumala budde bwabwe na ssente ya musolo okuteekateeka. Kyannaku nnyo tuvudde mu kalulu kano nga baakitegedde nti bagenda kabba era ne bakabba naye okkuba abantu batuusaako obuvune. Kwegamba ekyo kyennyamiza nti ozze okulonda okubibbwa. Abalala tebaweerebbwa mwagaanya kulonda kutuukiriza ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka. Kyannaku nnyo kyannaku ddala nti akaakaze kagenze kalabika mu bululu obuwedde. Kwegamba tetumanyi abantu balinga abaagala obbamalako eddembe lyabwe ery'okusitula eddoboozi okusalawo bakulembese eki be baba bakola ki be baba bakiikirira. Amannya togatugambye. Erinnya nze Nakato Sari mbadde kalabalabo ba supervisor mu kalulu kano akeekalangala. Kale tweyanzege kale Sebo twesimye okubeerako naawe ku mpewo za Spark TV. Obadde butereevu mu kalulu ng'okalimu mu makkati. Embeera etambudde etya yonna gy'oyise kubanga okusinziira ku bivuddeyo abakulu mu National Unity Platform bagamba nti bagenda kubanga bakkaanya n'ebyo ebigenda okuva mu kulangirira akalulu akakubidde olunaku olwaleero. Naye esooka obuze ku balabi ba Spark ate tube nga tweyongerayo mpolampola. Well, neyanziza ninze ayagala Kijamala omubaka wa Bukooli County North Busoga. Yes. Mukalulu kano mbeere nga supervisor but kyewuunisa ino era kyenamiza okuba nga omuntu ayajja mu nsiko ng'alikulwanira kiiba bululu ng'ate guba ali beibye yali tafuire aye ono yafwa ono wano gwe tuli kulwanirira okuyizwa obuwanguzi yafwa baviire ere beida beiba ayafwa tibeibye nampala wabula beibye nakimuli ayafwa gobeidi okwiba Baziransoni onako olwaleero tukaire mu Igomba lebeeta Bufumbira bagemye ba coordinators baifo bona abakulembera Frank era tugire kunchu kubatoolayo babalemera kupaka saa mukaaga nga nabalina buli kimu ekyewuniso kaluye katuusa okuwa olwaleero lino mu polling station budget serinya playground akoze ku byokulondesa amaliriza byona yamala yakoba abagenti ati gazira DR form era akozaawo nga supervisor mu electoral commission ni returning officer wa chotero omukyalo oyo twamukubira esimu kuifaida tulikwenda DR form kida kitya otanisa oti okulondesa nga DR form dizirawo era wajja meso ni process omungala yataka dizirawo twajja okucheckinga nga muno mu biometric machine mwadigeme yadita gansi yadita ile gansi ku power bank nga yadita ile now ifu olwakuba nti tubeirewo ayo ebizinga bina bateye bakoze ba agents ifo babona babagoba baja bene betango obululu 5 lunana lwenda kibino mumbero oti neno okuboneka nti ebyofuzi bya Uganda no webituuse ate kati tibakomye kweyo buli lwova ino byogero oti ngola atwitinga ati oyo ndikuja kumugemana na mute munda mangu nenda mwagane kitalya ni odebeirewo wo provoke kama wo bajja mu mbera yokuba provoking nga bakuprovokinze bakugema bakutwala
kibiino ebyobululu ebanga bituwe biri Mwai Museveni akerebwa kuncho akwete ebyobululu mu Uganda mbitweireko okusinga okwononera abantu ebisa ne resources because batwononera ebiseera bingi no gane Kalangala Kalangala gana abantu be Kalangala abalonze mu butuufu bwabyo balonze lwakubanga babagoba kunanda gano tubereke ebbanga lya wicho almost number wamadiga ago niwe wone wa TV oli bona ko butala nga abantu bali kuvuba kuli kumaje abantu be Kalangala ebizinga ekinana n'ebina kuza main hospital abana bafa makumyatana buli lunaku bafa malaria abantu bakoleisa idobozi lyabwe balibye balitwala kiba kitegeeza nti oyo gwe beeyibire tajja kuserving interest abantu ba Kalangala ajja kuserving interest abantu bamwibire bukulembeze kibiino era nkomyawo sebo kale tweyanzege ye mubaka owa Bukooli nga agenda mu maaso n'okubeera nga ayogera ku mbeera nga bwebadde mu kitundu kino ekya Kalangala mu kulonda okwa omubaka omukyala akiikirira ekitundu kino sebo tukwaniriza embeera etambudde etya ebintu birabika nga si birungi nnyo naye osobola okutubuulirako ku gy'oyitidde nga bw'olabye okulonda bwe kutambudde olunaku olwaleero. Yenze Semakula Rajabu, former district chairperson ate nga kati nze chairperson wa Kunga owa Kalangala district mu National Unity Platform. Olwaleero njagala kusooka na kwebaza abantu ba Kalangala nti balonze naye ate era njagala basaasira nti batuusiddwako ogwabulisa maanyi nti omuntu aliraikira okulangirirwa talondeddwa bannakalangala wabula abamulonze tebaliiwo kubanga tubadde tulaba omuntu omu nga yayiwamu obululu ajja n'ayiwa bululu mu box ate si na buntu bulamu wabula kujja n'emmundu n'abasirikale ne basalako akatundu awo ka polling station ne bayiwamu obululu obutamanyiddwa gye babujje. Ekyo bakikoze ekyagalanyi n'obuvidiyo tubulina bakikoze e Kasamba bakikoze Lwabaleega bakikoze Mabigo bakikoze e Bwiri emirundi ebiri w'okulira abadde mulondesa e Nakatiba w'okulira ebintu bimutabuseeko nga tabitegeera n'akwata kamera n'ateekayo unfortunately kamera ebadde mu akalaiti ne bagiraba nga abakwata ne bamuwamba ne bamusuula ku mmoloka ne batwala. Kale bw'abanga bannakalangala basazeewo nti bagenda kuzzaawo omubaka waabwe nkakasa nti tugenda kutambula emyaka 5 nga tetulina mubaka atukiikirira kubanga oyo talina mandeeti y'abantu bamugjayo mu parliament we yatukiikirira emabegako eyo ne bamutuma ku nsonga ya 12 ba n'agikwatako n'akola ebyo abantu bye batamulagira bantu ne baganda bannakalangala bayita mu biseera bya kusoomooza atulabye emyalo nga Lujjabwa tewakyawerayo bantu bawera 205 mu mwalo ogwo register erimu abantu 621 naye omuntu omu omubaka afunyeyo bululu 555 abantu abatali mu kitundu. Twagendayo campaigning nga ne tusulayo ne Ssabakunzi Mr. Bibu Buwembo nga ne roji zakwatamu Nabbubi temuli bantu omwalo gwonna guli awo guli mu kwennyamira temuli bantu naye ate obululu buvaayo bungi. Kale kyakwennyamira nnyo nti Kalangala kale ekiikiriddwa nga bwe bannaffe bagamba nti NRM yefuga Kalangala naye ate bonna abagenzi mu parliament bagenzeyo nga batubbyebye bagenze situmanyi oba banaatuweereza kubanga bebawa ebitiibwa abalala. Olwaleero emmotoka tulabye emmotoka ezaali badde ez'abakungu ba gavumenti ba RDC nga bazisibyeko number plate. Emmotoka ezo zaffe za muwa musolo ffe tuzibawa ffe tubawa omusaala naye ate olwaleero zitukozeseddwa okutukolako ebikolobero wano mu Kalangala. So kyakusaalirwa kya nnaku nnyo nti obukulembeze bw'eggwanga lino bugenda bufuuka obw'abantu ate abantu be batalonze. Njagala kiddamu nga Honorable Nakimuli we yafa nasaba abakulembera eggwanga lino
basazeemu ebyobululu kubanga wano e Kalangala ffe tuli ba Luganda, tuli ba miriraano, kafo katono, population ntono nnyo, buli muntu amanyi munne. Bwe babanga bateekateeka obululu, ekisooka kwavuwaza ggwanga, ekyokubiri kwavuwaza bantu bavuganya, ekyokusatu kutuleeta mu mpalana. Obululu babuleke. Mwami Museveni asinzire gy'asinzidde, agambe ye Kalangala njagalayo gundi ne gundi, n'egindi njagalayo gundi ne gundi, tujja kukkiriza nti eyo yenkola eriwo. Naye okutegekanga obululu obw'ekiguumaaza, bannaffe babadde nga bagamba twakawangula oba tutya. Olwaleero bwe batulaze batya we baali bateekateeka okukola ki, okuwangula akalulu. Kale ensonga zino olw'okuba zibadde za kibiina kyonna, nga bwe bali mu kuteekateeka lipooti, twagala ekibiina kitusalirewo ekiddako. DR forms tuzirina ezirimu ebituli. Oli nga yafunye obululu 7 ne bayongerako, naye nga bambi tasobola kwongerako in words, nga ayina in figures. Kakati ebintu ebiswazaswaza nga ne presiding officer talina capability esobola kumanaginga polling station, nga tasobola kugatta na just gundi declaration form, kugatta nti balonze bwe bati ne bwe bati, obwafudde bwe buti, obwasigaddewo bwe buti, totally bweti. Tasobola kubalansinga polling station results. So olabira ddala nti ebintu bitubaddemu bibadde bya kusaaga. Mbadde njogerako n'omu ku bakulu abakulira ebyokulonda yali alondesezaako wano, yali akuliddeko ebyokulonda wano, n'aŋŋamba mbu simanyi omukulembeze w'eggwanga yatadde wano ssente nnyingi, kakati oli abadde alina okuwangula oba batya. Kale y'embeera gye tulimu. Amanya nze Lwanyaga Alex Rovans. Ndi musanyufu okuba nti Spark etuwadde obudde obumala okwogerako eri abantu. Naye ate ekyennaku kwe kuba nti omulamu abba omubbi, omulamu abba omufuna asigala ng'alowooza nti gwabbye talina tamulaba, ate nga batugamba omuntu tafa. Ekyo nga tukitadde ebbali, Electoral Commission eringa omusawo ajjanjaba naye nga gwajjanjaba ayagala afe kubanga alinga abatunda emirambo. Bwebanga Electoral Commission etwala mu bululu, eba neteka obululu nga abantu beteekedde obululu eyagala bafiiremu mu bululu obwo, eba yefudde omusawo ali abajjanjaba. Kubanga abululu bwe tutandise okulaba emyaka gino, naddala gino 5 oba 7 egiyise NUP ng'eyingidde obululu, giragira ddala nti Electoral Commission yeetabira ddala mu kulemesa abeesimbawo okuvuganya nga bavuganya ekibiina kya NRM obutafuna buwanguzi. Lwaki? Ba presiding officer oba abakulira ebyokulonda kati bebayambira ddala ababba obululu okwachivinga kye baagala okwachivinga, kubanga bennyini bebateekawo omuwaatwa ebitandibadde nga biva ku polling station bituuke ku tale center ate ne bivaayo nga bayambira ddala ababbi b'obululu. Kati n'ekyo kibi nti obuvunaanyizibwa obuweebwa Electoral Commission wandibadde ku safeguardinga muntu azze okulonda, okulaba nti okusalawo kwe kugenda kuba kuweebwa ekitiibwa kutuuke ku tale center nga kuyita mu DR form entuufu. Olwaleero nfunye ekisinze okunneewuunyisa nti Kalangala nga basinga okugikolerako bafuluma bwe bayingira ekiro n'emisana, okutambula kw'emmeeri n'ebyo bitambuza abantu okuva e Masaka okuyingira Kalangala biyimiriziddwa kukubadde loop opposition, leader of opposition, naye kubaddeko abalonzi abadde bajja okulonda. Basi olunaku lwonna tekoze eyite Masaka, kitegeeza bazziddwayo tebalonze. Naye gwe olowooza nti tolina bw'olemesezza kulonda kubanga oganye loop okujja ayambeko abazze mu kalulu okulaba nti eddoboozi yalivaayo ali omu, n'oyimiriza okutambula kw'emmeeri oba kw'amaato ku kizinga kyonna kubanga oyimiriza omuntu omu. Naye ng'okimanyi Kalangala gy'osibiddeko abantu, omuntu yakedde ku makya naga kaŋŋende ku makya nkuba akalulu kange nkomewo mpite Masaka, bayimiriza okutambula kwayo kubanga loopu akola ki kwali. Kati ye Electoral Commission eraba nga awo tebawona busobozi bwogera n'abantu bakwasaganya ntambula nti bannange kubaddeko abalonzi adde bazze okulonda. Kati ebyo nabwo bitunula olaba nga obutali bwenkanya mu bigenda mu maaso mu Uganda singa tuba tetubitereezezza tugenda mu kalulu k'eRC1
nga bino bijja bitulaga ebigenda maaso. Ojja kusanga abagenze mu kalulu k'Eloswan ng'oli agamba wano tewagenda kukyukirawo kantu konna kalondeddwa, tugenda kuba namajambiya okulaba nti ddala abantu nga balondeddwa bawangula, kubanga bino ebikolebwa byongera kusiikula ki memezi abantu. So kwe kusaba kwaffe nti Electoral Commission bwe babuvunaanyizibwa bweweebwa nga tebusobola, mwami Byabakama osobola okugaa sino kisobola kinsusseeko kubanga watulimbye eggulo nti wagenda kuba motoka etaliiko number plate yagenda kutambula, zitambudde n'otugamba mashini zigenda kukola tezikoze. Kati era nkyogenda kugamba nti nakubiriza akalulu ak'amazima n'obwenkanya munnange weddeko mwami Byabakama obeere ow'ekitiibwa erinnya lyo, otuwa ekitiibwa ng'eggwanga ng'abalonzi nga bannakalangala. Tujja kulowooza nti ebigenda okusalibwawo ekibiina nga tumaze okukiwa lipooti bijja kuba byongera okuba bannakalangala ababonyeebonye, abakubiddwa emiggo, abakoleddwa ebintu ebitagasa okuba nga bafuna essuubi mu kusalawo kwabwe n'okwewaayo kwekyo bakoze eki kye basazeewo. Tweyanzeeko. Kale embeera bwete bwetambudde nga bagezaako okuba nga batuyisaayisaamu engeri okulonda gye kutambudde ku bitundu ebyenjawulo wano mu kitundu ekyekalangala. Nze Ahmed Wahab ku lwa Spark TV, tova ku Spark, beera bulungi, weraba.